ekifaananyi kino abasinga mwakirabe wakuba tekivudde bulungi nga mbadde nkyagala. This is Anita Amongo, Thomas Tayebwa, Magogo n'abalala abagamba nti bayiseewo ani opposite. Is this strength or weakness? Kati kino ekibuuzo tugenda ki ansalinga olunaku olwaleero nti kino kye baakoze gano maanyi oba bunafu. Ye baba baakoze ekintu kino, lwaki baakoze ekintu ekyo? Kati nze kyenjagala tutegeere olunaku olwaleero nkugambye tugenda kwogera ku kintu kye bayita fiscal democracy. Era nakugambye nti yes, ekifaananyi kino mukiina, thank you. Era mbagaye tugenda kwogera ku kintu kye bayita fiscal democracy. Nze njagala nkulage nti this is their weakness. Ate this is an indication nti ekibinja kiweddewo fiscal. Abayaye bano baze ne beerangirya ani opposite. Amidist operation gye baataddewo ku electoral commission nga balaga nti bo bakitalo nnyonnyera tebabeesimbako basobola okuyiwa amagye basobola ki. We nalinganga mbasomesa domestic policy. Nabagamba domestic policy ye weakness yaffe. Nkiddamu. Nabagamba domestic policy ye weakness yaffe. Mu domestic policy senga tetukozesa tool gye tubeera tulina ffe ngaffe. Babeera abasobola okutukubamu eyo gundi gye tuliko. Nabagamba mu domestic policy tuyina ekintu eki kimu mu domestic policy toyinayo options ndala. Avenues zonna zolowoozaako tezibeera mu favor under domestic policy. Mu domestic policy the strongest tool gy'olina under domestic policy bagiyita defiance. Defiance gy'olina emputtu oshegera yokka gy'olina mu domestic policy senga ekulema okwapply ng'omanya omusajja agenda kukuba hands down oshegera. Naye mu foreign policy ate ye ali so weak tasobola kukolerayo defiance byaba alina kwewozaako bwewoza. Naye ate senga yewozaako ate ne gumusinga awo tubeera tumukubye. So fe kyangu nnyo okumukuba mu foreign policy than domestic policy. Domestic policy wano kizibu nnyo okumukuba kibula buli kintu kyabaera agenda okukola mu abeerawo embeera ey'obunkenke gyatuteekako okitegera gyatuteekako. Kati ono yakoze ekintu ekyo naye tewabaddewo defiance. Singa defiance yabaddewo yabadde kijja ku reversinga. Always ye tool gyaleeta mu domestic policy. If you don't apply defiance abeera kuwangudde kubanga that is the only option gy'olina ekyo kyo nkibagamba. Yensonga lwaki tugenda tupreachinga protest vote twagala defiance eno tugiteeke mu buli wamu okitegera. Ku buli situation yonna gyatuleetako tulina okuteekawo defiance. Kati mulijaba ne president yatandise okukola defiance yagitandise. This is a signal for you okitegera. Yatandise defiance tibamugamba ogenda kuyita nabaga kati waakiri kampitirewo ku bigere. Najja nayitawo n'ebigere ne bamusindikira emmotoka ze maaso. Naye ekintu kye njagala ennyo weetegereze nti tia gas tavuga wadde amasasi ng'ajja okubayitamu tebivuga. Lwaki? Ate this is kubanga kino ekintu kyabeera akola kiri mu gundi kiri mu foreign policy. That is a democratic avenue. Procession is one of the democratic avenues ezikola ki ezikozesebwa okitegera. Procession egwa mu ate foreign policy not domestic egwa mu foreign. Kati eno gundi gyateekawo nga blockage gyateekawo namuga togenda wano ng'akozesa abajje ne police. That is domestic policy. Lwaki? Amajje ne police yabinako amaanyi okitegera yabinako amaanyi. Kati gwe olina okugjayo tool gye bayita defiance okitegera. Defiance kuba ekintu kyabeera blocking it is a democratic avenue. Kati ono Anita Amongo ne banne babadde ba blocking ekintu kye bayita democracy kye babadde bagira kubanga buli muntu alina okwesimbawo nga tayingiridde mulala ntibamuyingiridde. Naye ate ono yakozeseza powers zalina kubanga wano mu domestic policy be balina amaanyi n'akola ki n'ablocking oli okukola ki okunominatinga. Kati senga bano babadde bino bye babagamba nti muzimbe eggaali muzimbe ttiimu ezimala ogenda kujja okunominatinga. Omanyi nze njagala nnyo tutunuulye ekintu kino in a bigger scope. Saga tukitunuulye nnyo ate kino kigende nnyo ku bakandidate abalina kaadi zaffe. Mwesuuliddeyo gwa naggamba mwenna mwesuuliddeyo gwa naggamba bakandidate abalina kaadi zaffe. Naye tugenda kutuuka ekiseera kiri mutandiko tukaabira twawa ng'entulege nga temwina answer ya kutuwa because you have failed to protect our card. From day one omusajja ono abagamba muzimbe eggaali teyali musiru nga bagamba okuzimba eggaali okitegera teyali musiru. Omuntu ojja kunominatinga emmotoka n'ogibeeramu wekka ne batuuka okuwamba bakubuze nayo n'amasimba gajjeko kubanga wongaba nti no bamuwambye yabadde ajja kunominatinga. Senga abadde n'abantu nga bali between 100 plus people bali tebasobola kumulemesa kuyingira. Twalabye abantu abadde beekalakaasa ene wa Thomas Tayebwa nga omuntu aliwo omu ku gate aliwo omu ku gate
nenga weyekalakasizawo lwaki munzigalidde bweru senga wabadde wazimba eggaali yo bulungi nojja n'abantu abawera ebibiri ddala babadde basobola okuggalira ebweru ekyo egundi yabadde ekomaawo okigira yabadde ekomaawo ekintu kya World Bank tugenda kyogerako okigira yabadde ekomaawo naye omusajja abagamba muzimbe eggaali mujje no ku kitebe ne muleeta numbers nga nene nnyo mujja ne crowds ne mutulaga nti no muyina numbers. Where are these numbers? Ziririddawa kubona tunulide nomination bweziti nengamba neddala bano bayina eggaali oba just babeera beesudya mu bwesudya ekintu kye tulimu bakitegera oba bajja kwesudya bawe kadi ekyo kintu kikyandi gundi okko omuntu yawambiddwa yese ekyo n'okiteekawo but let us look at this the other factor. The other back factor nze nakugamba wetubeera waneno to answering the question why atenze nakugamba ne wobeera ku side yange n'okola ekintu ekikyamu I'll come here to you nkugambe ekintu kye wakoze kikyamu okitegera baba gamba muzimba amagaali. How can an MP otwala ekitundu kiramba nojja wekka ku nomination? Njagala mutunulye Joel Ssenyonyi kye yakoze. Njagala mutunulye Joel Ssenyonyi. That is a true revolution. Yazze n'abantu nti bamunonye na wakaawe okitegera najja nabo paka we bamunominatinze ne baddayo. Joel Ssenyonyi mudde mwetegereze nomination ewe yabadde kitegeeza nti ba candidate bonna betuyina yabadde n'eggaali okitegera yabadde nayo. You are coming to nominate osuze wantu we isolatinze ojja mukubo otambula weka then what do you expect? Nabagamba tuli mu lutalo banange tuli mu lutalo. Don't take things for granted. Don't namwe abalowooza nti mwamaze okunominatinga you are not safe. You're not. Nabagamba this revolution is about policies. It is the opposite of Oremundu. It is the opposite. But you people, you take things for granted. That is it. Atwetumalawa nunga tandiko kaba. Free Gundi, free Asio. Under what circumstances was Asio abducted? Gwe, ochimanyi nti ogenda kujja munna agenda kunominatinga. No mulindire no kugundi jagenda okunominatinga ku Electoral Commission. Under this situation ngomanyi odiringa ono second to the dictator. Ngo odiringa n'oyo. No gamba nti muno kamulindire eno. Oshigira. Banange tuve mu bintu binene ebyokugira nti tuli bagundi nnyo. Yes, we are going to blame them. But I also blame me. I always put this blame on the revolutionaries because it is a lesson to others. But you don't learn. You learn nothing. Temuina chemoyiga. And you think because we have numbers on media, tujja kujja wano tubaposting nze nakugamba we bakusiba bakusibye. Ai Shama we bankwata. Muteke konti Shama bamukutte period. Temuoza nti no free Shama. Munonye omuntu abeera nkutte. Nze newe munanzijayo ng'oli akyali kubagenda kunona n'omulala. Okitegera ekintu ekyo. Gwe batta. Rest in peace Shama. Then go for someone who has killed me. Don't fight for me kubanze byange bibeera biwedde. Okitegera bibeera biwedde ebyange. Ogwange mbeera ngukoze. Nga revolution wesazeewo nkome. Okitegera. Nebino mugaba tulwanirira Shama, you are not going to fight for me. And I'm not going to fight for anyone who bamukutali abducted. But let us use this as a lesson tuyigiremu. Let us learn. Tuve mu bintu by'okusaagamu waneno mujja ne numbers ku kitebe ne mutwaga nti munonye kadi mwina numbers mwe mugira buli wamu. Okitegera ekintu ekyo. How can someone be abducted omuntu ojja kunominatinga omanyi nti odiringa na monster and you walk alone? Nga waneno mwe mutu w'amagezi ne mutugamba totambula weka mutambuliye mu bibinja. Naye gwe osazeewo kujja ku nomination ojja weka and you are going to stand against this dictator. Eggaali yo gigambe nasuze wano. Sula ne security sula mu bukuumi. Kubanga siwoza nti bamuwambye a day before. Bamuwamba ko lwennyini ngajja. Okitegera? Senga yali alatinze eggaali ze n'abagamba nti okay kati tuli wano we tusimbula. Wensuze mujje musulewo bandi mukutte. Nojja ku polling station ngamba banene abadde beesimbye kutayeebwa. Nojja n'eggaali zo ne muteekawo chaos ne mulaga nti no ono alina okunominatingwa because they are blocking. Ono yabadde atuukiriza buli kimu. Yagenze ne mu pre-nomination yabigenze buli kimu ne bamuwa n'ennamba ne bamuwa n'essaawa z'agenda okujja ne bamusibirayo yabaddewo yekka bazze kumusekendinga. Kati nze ng'ongamba muno kati nawe oli ready for revolution. Omanyi ky'olimu. So let us not think that we are in politics as usual. You people, you are going to be abducted. Wadde olina kadi yaffe bakunominatinze. Bagenda ku abductinga, bagenda kusiba, bagenda kutta. If you don't play this wise. If you don't play it wise. Because it's like twajja mu excitement. Then nabagamba, I understand ekintu kyendimu.
Chovola banze, most of the times, I don't blame the dictator. Why? I know that is his tool. But I blame the tool that we are applying. Then you trouble what so kuja advancing nitukola something better. Than okudda wanene okulaga ngati ego natunyigiza lwaki okola kino. We are turning into crying babies. We came into something that we know. Mulimu okusibwa, mulimu okubuzibwawo, mulimu okufa. Twakiyingira tukimanyi. How are we dealing with these situations? Tugenda kudiringa nazo tutya. I am not going to put on like this. Tandiko okutambula mu trading center nga ndi bwenti, ndi bwomu. Sobola kikola. Eno uniform nja kujja mbalira munda, njiteekeko akakoti. Then wenamanya nti nduse mu bannange. Then nnumbe. Nduse ku battlefront. Wetubeera mu lulyo utatu sola kutambula mu enemy line. Ngoyambadde uniform ya Ukraine ne Russia bali mu kulwana. Kati wa Ukraine yambale uniform ya Ukraine atatambulye mu territories za Russia. So let us understand something we are in. We are in a revolution. However, it is with policies, dealing with policies, but it is not different with the other one. Difference si amanyo because waliwo okutta ne waliwo okutta wano batta abaana ba abducting waba basiba neri waliwo okusibwa. Oshegere ekintu ekyo. So let us not turn our camp into crying babies. You understood the mission from day one. Baba gamba muzimbe egaali. Muzimbe egaali. Egaali za mwezididdawa. Oshigera. This national unity platform. Don't appeal. Don't go to court. Kubanga ne mu court mukimanyi kye mugenda okugendayo. Mugenda mu court zaabwe. Electoral Commission y'abantu bagira beki esobola okukola. Fe tugamba nti ono tajja kula Anita Amongo. Tajja kulayira mu May. Tajja birayirayo. Kati abantu bebukedde yabatulageko. Ne bano bebabye batulageko nti basobola mulemesa okulayira. If we go to court, ate tugabe muno, tugenda ate tutandiko kabireyo mu court, ono ya blocking, then we have turned into crying babies. It is the time for lamentation ended. Kati Electoral Commission bajabe what is capable of doing. Then what is the solution? Again today to ba challenging era today mu Electoral Commission. Ngaye twatwala eja ba kansala ne bajiwuliriza. Yes ba kansala abafe bagana okunominatinga ne banominatinga. Ngaye twatwala ebya bavubuka era ne bawuliriza. Yabavuka bafe nabo banominatinga. Then tutwaleo ne bya eba MP nabo bagenda banominatinga. Oshegere ekintu kino. Nze kituufu. Nze natunudde ningamba these people they have outsmarted them because they don't know. Ekintu kibajjamu tebannakiyiga. Oshegera tebannakiyiga. Nabyo ne yabadde agenza okwesimba ono ye lumbuye simanyani lumbuye something like that yabadde yesimbye ku Thomas Tayebwa ngali yekka yekalakasize ebweru wa center. Oshigera inga ali yekka ogu nabadde bazo mu second ngali yekka. Where is the guard that you promised us that you have? Where is abantu bano watugamba boyina kugundi balida at certain time when we are going to need your bicycle, where are they? Tugenda bajjawa. If you went there and started shouting like a crying baby wali oyinza okuloza muno twajja mu bintu bya masanyu tulinganga abaze ku registration yesomero mbo mwana wange baganya okumu registering ate nga ina grades. We are in a revolution from the word go. Ekintu kye tulimu from the word go mwe tuli. So obanga wazewe kaiko okunominatinga ne bakusibira ebweru totukabirira kyawe dedda and let us not appeal, then let us look for a solution. That is it. Nsigera nzolo kubanga ndi wa NUP sigenda kujja neno tandike kuwoza mbu bannange lwaki mwatusibidde we tutandika okukaba baba teka from day one. If we tell foot soldiers totambula wekka ategwe agenda okustanding against a monster, you are going to challenge a monster omubbi ku international level. Nti ne Bungereza yona bamukwata kuba bamukuba ja mubbi wa katale ne Dubai takyasobola gendayo wabula oli musi. Under domestic policy we stand only one option, that is what we stand. Temwebuzabuza ntuna option endala niwe tunagenda makoti, they are already compromised. We stand defiance, that is it. If we cannot use defiance, then period today wakati webake. That is it. Today wakati webake. If you can't stand defiance and put two. Njaga otunulye president bamuga atoyitawo nagamba katika ngendere ku board ampitewo. Neka kati goze ngagenda okuregisteringa ogenda mu kinda gateni. Mwanange ozeneka file ko otukali otulekanira mbo ina kamera. Then nze nzije mwalemeseza candidate wafo okuregisteringa. Ekintu kyendi mu kimanyi.
Franka sente za jali yali tanatuusa kufa ku myaka gye yali tanaba okitegeera yafa ate bamulowooza nti tuli mu bintu bya nasali bya kuseka. These people they know what they are losing. That is why slogan yaabwe egamba protecting our gains. Akuta ababbi bonna bawadde top position. Njagala mutunulye top position ya oba mutunulye neeke ya NRM mugirabe ejjuddeko babbi ku international scene. Ono alina sanctions z'Ebungereza kwatuula. Waliwo Kasolo yabbaza eza microfinance kwatuula. Aleesa ababbi abagamba mu protecting ekitegeeza ki they are going to fight. Bagenda kulwana. Oshegera bagenda kulwana kubanga babbi abapositionize n'abagamba senga temulwana kububbiwa mwemba wadde option mulwane senga temulwana bigenda kugenda kati goze odiringa na babbi ate goze nga agenda mu ssomero. Oshegera nze mbagambi sigenda kubeera crying baby wano wetuli ekintu kye tuli mutu kimanyi sibye biri bya foreign policy betubadde n'amaanyi tujja genda ku ICC twekalakasize eyo wabeeko ekikolebwawo tugende ku IMF wabeerewo ekikolebwawo. Tuli ewantu omusajja watusinga amaanyi tukkirize tugaane. The only tool we have is defiance, and if we cannot put it into action, let us stop being crying babies. Oshegera eno revolution si abanafu kino kyonna kibagamba si abanafu mwe oli munafu sokoddeko ebbali ne president yabagamba ubange oli munafu eno stage soko Jason wodde waka so mwena balemeseza okunominatinga byabadde ensobi yammwe okitegera esawa eyabadde blocking Democratic Avenue esobola okubeera sipaaka ne president gyali n'agamba kati tubifiirwe kubanga kimugeza ku blocking Democratic Avenue kijja kityo kuba nti mu democracy omu tebamwesimbako alina kuyitawo unopposed ne gutandikirawo okwaka kubanga ku stage eno egwakira wonna ekkirizibwa because they are blocking a democratic avenue. And the main principle of this revolution igamba when democratic avenues are blocked, human rights must be activated. How do you activate human rights? Wina option yemungo activating a human rights. Protest egwa human rights. Ebiwo obulubye tulimu byonna byonna, that is a democratic avenue. Jaliko chovola president wa take out defiance bakulinga down kubanga bamanyi ki ekiddako ne bapowa oshegera ekintu ekyo ne bapowa ne babivaako ne baga akasajja katabuse kasobola okutaakulira wembeera ne batugobera wano at least enkya tulinayo ebyokubba omanyi kati bino batubba buli lunaku batubba nagambe akasajja kayinza obitankulya wano enkya tetubbe tukaleke n'ayitawo oshegera n'ayitawo nze nabagamba eyo gye bamuyisa mu nsiko ayitayo ng'ayagadde naye n'abagamba nti kati saagala bajja mujjayo naye gwe ogenda kunominatinga ogenze ne kafayiro ng'agenda mu secondary school omaze ofunye Piero results ate bakuwadde tofunye buna mu buna ofunye buna mu buna ogenda ku registeringa mu secondary school ogenda mu secondary level ogenda obubaka fayiro otuka ku gate yesomera askali akusibiddeyo otandika okulekana tugenda kusasula fees ebyo kati nze nga nzijano nga nkupostinga nti gundi bamugize okitegera ekintu kino no temuseka bantu bange someone has to tell our camp the truth nti tuli mu bintu bya muzanyo tuli mu bintu bya kusinika mannyo sibye tulimu bakugamba MP omulambo otugamba otya mutoweza bantu bibiri jogenda okwesimba mu constituency jogenda okwesimba mutowera bantu bibiri kujja kuwerekera nga bakulemesa bateekewo embeera kyemugamba wabaddewo poliisi n'amajja agasobola okustopinga abantu ebibiri babaddewo nsigira babaddewo. Then someone was not nominated nga bagamba banange ono tebamu nominate nze nga naffe tujja ku media lwaki mukola ebintu ebyo. Anita Amongo yayiseewo yes yatusinziza amaanyi yatusinze. What did you expect? You have to fight. Ate ne Museveni newe mutamulwanyise ne mutula butuuzi naye agenda kutufugeera. That is it. Nze nabagamba nja kubabuulira ekituufu. If you want to change you change. If you don't want to change we are going to lose revolution zikona nze sigenda kuddawo muno ntandike kusiigako kazigo nsiiga ka kazigo wama edigenda kugundi ebatalya anku blocking emu nabagamba this time saagala nze muntu musiru oba tomanyi kyembadde njogerako togira wano abasiru kati kweno level kwe tuli tebakyatuula wano okitegeera genda ko kwatalya no sense okitegeera ekintu ekyo
So there is nothing like technical breakdown. There is nothing. Technical breakdown yabadde Wanita Amongo yokka. Yabadde. What technical breakdown yabadde ko wateebwa wakola olunaku lwonna banominate nzeeko abo bokka. Kola olunaku lwonna. Gwe kiki walabye? Saga atwebuzeebuze nakugamba in this revolution tebakunyumiza. What your eyes see, that is the truth. Era ky'olina okwogera. Okitegeera amaaso go kigalaba kyekyo. Bano bonna balemesezza okunominatinga walabyeko yabadde n'eggaali emwerekeddeko ng'eweza abantu 2 wabalabyeko bonna njagala batunuulire yonna NRM gye yalangiridde unopposed. Okitegeera yonna gye yalangiridde unopposed kuliko yabadde aweza eggaali y'abantu 20. Nze kugambe omuntu gwe natunuulidde ne ngamba we have support natunuulidde Joel Ssenyonyi nga is a true revolution. Joel Ssenyonyi a true revolution. Abantu babadde basoba mu 2 abamunonye waka babadde mu 2 ne batambula naye mu luguudo nga abantu benga bamunonye waka abalanga begattako wegasi paka ntinda ne bamunominatinga bamaze okumunominatinga ne bayisaamu eggaali paka bamuzizaayo waka ne bakakasa nti ali safe ne balyoka bagende ewaabwe. That is a true revolution. Kitegeeza ki ne wali we tunaba twetaaga numbers kitegeeza nti kati at least mu Kampala nakawa West Joel Ssenyonyi gyali. Joel Ssenyonyi gyali. Nze nina abantu abamu bwedda betunulira bati ku nomination. Ne ngamba ono yategeera assignment owa just yazze kwasai kugiranga yo omuntu. Oshigera. Ne ngamba wa yazze kugira bugizi ng'omuntu. Oshigera ekintu ekyo. So bano bayisewo unopposed. But it is not over until it is over. Something has to be done. If it is not done, then temwina kye mutugamba abebukedya. Kidamu temwina kye mutugamba abebukedya. Aisha, I'm not going to command Bukedya. I know my area of command. Bakugamba wokalondera wolwanira. And I'm not blaming the people of Bukedya. I am blaming the candidates. Nsaba National Unity Platform. Let us not appeal. Our candidate bebakidde ku mulimu ne bayita ku butalaba. Tebategeera assignment. Anita Amongo yatusinziza amagezi, yatusinziza amaanyi. Thomas Tayebwa yatusinziza amagezi, yatusinziza amaanyi, betwakwasa kadi yaffe okugikuuma bebakidde ku mulimu. That is it. Tweyongereyo kuba tebinnaggwa. Bano ba candidate balina kye balina okukolawo nga bo. Nkiddamu ba candidate balina kye balina okukolawo nga bo. Then nabo bantu bakulu bakitegeera. Bwe banakikola, they will turn the results. Bwe batakikole, everything is going to remain as it is. Zinabagambye, I am one revolution who is going to tell you the truth and nothing but the truth about the revolution. Wanze nabagamba, siri ku bya muntu mbu sympathy. Fena tuli ba candidate. Wekasitokera ku machane obera mu comment section. No gamba nti Okoye, you need something better. You need a better Uganda. You are a candidate of prison, death, or persecution. What do we have to do? Defiance. Defiance. Once upon a time, some people said, bino tosobola byogerera mu Uganda. So, ekyo nkivuddeko. Katweyongereyo ku kirala. So, oyo MP wa Makindye yalondeddwa yoyo. Kiddamu ono MP yalondeddwa yoyo. Teri mulala. Teri gwe tumanyi. You are either supporting her or not. If you are not supporting her, then you are one of our oppressors. Oli kusaidia oppressor. Teri kulanga kulala yono. Oshitegeera yono. Mbuliddeko Lord Mayor ngali ne Alan Sewanyana nga beewaanawaana nti bagenda kujjayo wino. Dere nakuze omwezi ziri 24 omwezi gwa Oktoba omwaka
gwa 2025 video eno mujijjangayo nga either bankutte oba nga bansibye. Elias Lukwago there nsaba bonna mwenna we tukola omulimu guno ogw'okwasama. Elias Lukwago senga alumba Zahara Luyulika, nsaba Elias Lukwago mumondekere. Nkiddamu tikyalumbuye nkulabyeko kano mukansalirewo, Uptop Boss nkulabyewo, Pass Facts mulabye ne President w'Embwa mbalabye wano. Mbasaba senga Elias Lukwago alumba kampu yaffe mumondekere. Ono bulijjo mpisa kungulu bwenti. Mbasaba namulabye nga akutte akazindalo ng'aline Alan Sewanyana n'atusuubiza okulumba ng'ennaku z'omwezi 10. Okitegera kati wagenda okakasa tikuliko kuno abaana nga assignment gye baakola baagisayininga na kufa. Mbasaba Elias Lukwago tikyalumbuye Elias Lukwago mumondekere alumbe. Letimu deya bano abantu bano twabeetegekera dda bamaze ebbanga nga batusiriwaza ngo bakola ssente. Okitegera bakola ssente. Oyo tuyina accountability nyingi ze twetaaga atuwe. Nkyazi sirikidde naye fayiro yengi ina ku meza. Full fayiro njirina. Lumba Zahara Luyulika, lumba NUP. Baba wana basajja mmwe. Okitegera? Bana abasajja bamaze ebbanga nga batusiriwaza this operation y'abana abasajja. Okitegera? Emyaka 25 bawerekera buwerekezi fe batufudde abasiru mu nsi eyaffe. Okitegera ekintu ekyo? Batunze buli kimu nga befuula nti ba opposition kumbe nabo batulyamu omusimbi bagulya. Okitegera ekintu ekyo? Kati at last befuula mu alina byakyayina okumaliriza myaka 5 tugimuwe, alina byagina okumaliza. Elias Lukwago abadde mu politics wa Uganda okumala emyaka 25 muyinza okubala myaka 15 yamaze kuba road mayor. Emyaka 10 yali MOP wa Kampala Central. Okitegera? Weyava ekifo ekyo n'akikwasa Nsereko. Ono yabadde recruitment kuba opposition side nga ye recruitment officer, one of the recruitment officers ku side ya opposition. Kati atulaga mwachetaaga time ye there us baba wana basajja mmwe. Uptop Boss yakutaba Masaka, Pass Facts yasabye Nsereko, nange Elias Lukwago n'akabinja ke mbasobola. Nkiddamu Elias Lukwago n'akabinja ke mbasobola. Okitegera ekintu ekyo? Mbasobola. Kati kye twetaaga ekintu kimu batulumbe. Buli kibiina kyaleeta candidate waakyo gwe kisuubira nti ye mulungi. Please mu campaigning ffe tetuboogera ku president waffe yali aboogeddeko bantu mmwe. Yali aboogeddeko taboogerako. Ne mulowooza musiro batalina kyabamanyiiko. Buno obusajja buwulira bufa. Nabagambye Uganda tegenda kuddamu kubeera na fake opposition. NRM egenda mu opposition. Okutuukiriza interest zayo nga NRM kubanga National Unity Platform egenda mu government, ye government eddako. NRM yegenda okubeera opposition. Okitegera? Kati buno bwo obubadde buliwo okusiriwaza bannansi tebukyalina emirimu giweddewo kati buwulira bufa. Obwo obusajja obusungu buva ku mitima. Ono w'e Masaka Mpuuga obusungu buva ku mutima, akimanyi tasobola kuwangula ne yandize kuba chairman. President w'ekibiina kye kyamulese kuba MP. Naye bamodoleta bange temukyalina mirimu wano. Kubanga zino embizi zino simanyi lwaki temuzinzira. Ate kyewuunyisa kinfolowinga n'okunfolowinga. Si following bwa mbizi kuba sijirya. No sense. Wama nawe otulabyeko nnyo. Bamodoleta bange ngenda bajjako bamodoleta mwenna. Okitegera kuba omulimu tegumanyi nabo bagambye ku eno stage block Gasia. Buli Gasia mu blocking kye tuba tukola. Okitegera ekintu ekyo ate nga bamodoleta mbalabawo. Block Gasia. Ku eno stage we tulinako myonga ndi mulala mukko. Okitegeera buli ayogere ebyekisiru mu blocking. Okitegeera nabagambye abantu bane bye muwulya boogera ebintu bino obusungu buva ku mutima kubanga tubadde tutambulira mu kintu kye bayita Fisad Democratic System mwe tubadde. Under Fisad Democracy eno nabagambye source yaayo nabagamba mu Uganda Revolution eno ebintu ebimu tobinoonyeza kati mu 2025 si obo binoonyeza mu 1962 obutandika okubinoonyeza. Akalulu kano tuli mu mwaka gwa 1953 1962 wetuli. Okitegera wetuli. Kati
ebintu bino bibakola sometimes tobinonyezaawo okumanya setup y'ekintu olina okuddayo mu history yakyo then n'omanya engeri gy'ogenda okya n'omanya engeri gyekiba impactinzeemu engeri ekintu ekitubonyaabonyezza wano bakiyita fisadi ne Museveni abadde agent wa fisadi democracy atya is a black colonialist abadde yeekwese nti yafuga kumbe muzungu yatukolaki yafuga wamaze kujjawo olutalo wakati we n'abazungu ne bamuleetera opponent n'atandika okuwoza ba colonialism tulina okulwanyisa colonialism nga bulijjo abadde takyogera Uganda okuva lwe yafuna independence tubadde tulina ekikokolo kya fisadi democracy kubanga abadde beefuula nti nno be bakulembere balina okuvuganya babadde nga in fact actual sense tebakolera kuffe okitegeera ekintu ekyo si bye babaddemu even Museveni himself eno fisadi gye tuli mu kuvaamu olunaku olwaleero twali tulina fisadi ya 1962 ey'abazungu nabagamba eno fisadi bagizimba ne Apollo Milton Obote ne beefuula nti Sir Edward Luwangula Muteesa owookubiri gwe bawadde obwa pulezidenti Sir Wilberforce Kadumbula Nadiopo owookusatu gwe bawadde obwa vice president Apollo Milton Obote bamuwadde obwa prime minister in actual sense abazungu bano Apollo Milton Obote gwe bakwasa obwa pulezidenti si Sir Edward Luwangula Muteesa owookubiri okitegeera si gwe babukwasa obwa pulezidenti babwa Apollo Milton Obote era tuyingira Lancaster agreement nga Apollo Milton Obote akimanyi kyayina okukola nga amanyi assignment bana abasajja bagenda okujja mu Nuupu assignment bali bagimanyi ne tuyoka bagwa ku generation enkyamu ababaaya abateetaaga kumanya ate nga ne mukama waabwe amaze okugalinnyamu gye gava okitegeera kati ne bukola ebintu byonna byonna bye bubadde nga bukola bwasooka kutweragirako mutebusobola kujja mu alliance naffe ne tugamba okay katugende nga we tuli okitegeera ne tulwana entalo zaffe kati bulaba tutuuse ku lyengedde nakati ate bwefuula muno bukole ki bujje mbu tukole alliance nabo okitegeera ekintu ekyo niweebuuza we twali tusiga mwali muliriddawo nga tusaawa ekisambu mwaliriddawo abasajja mmwe atuli mu makungula bwe bumu ate bukola ki ate bwefuula mbu ate bwagala alliance oli ayima eri mu kkomera abagamba mbu engeri yokka ey'okuwangula mwegatte nonsense nga oli mwali temugamba kwegatta mbagambye ono we Katonga yatusuubizza nti ng'ennaku z'omwezi 10 agenda kusumulula siraba omuntu n'omu amukolera vidiyo please ogenda kuba omenya amateeka ga app eno mbagambye owe Katonga mwesoose kiddamu owe Katonga n'akabinja kembeesoose Aptop boss twamulekedde Masaka kati buli omu afune waakwata buli omu afune waakwata owe Katonga mumpe n'akabinja ke mwesoose ye president w'ekibiina bulijjo kyenjagala naye nga tukuba tulekamu yayimiridde katuuti n'atugamba ng'ennaku z'omwezi 10 nga babatadde agenda kusimbula nange nsaba ekitebe ku luno tekikola comment n'ekikuba be batwewerera we tubalumba nga batandika okwoza abaana Kyagulanyi gamba ku baana balekerawo okuvuma bakandidate abalala leero teri kuloopa buli omu akwate weyeekwata mugambe Tikyalumbu yafune weyeekwata Kiseka afune weyeekwata Afulanani afune weyeekwata buli komuledi kuno nsaba ofune weyeekwata yes abasharinga mwetegeke ng'ennaku z'omwezi 10 owe Katonga atusuubizza nti agenda kulumba nange mmugamba we are ready for war agenda kakasaako nti waliyo bali abateetaaga before yes agenda bawulira okyegera ekintu ekyo fisadi eno yekyasinze okutubonyaabonya bannaffe bonna mwe bafiiridde bonna bafulanka sente zabaani bino kujja kwokya abantu beekasese byonna nga tubonaabona na fisadi eno nga gye tubonaabona nayo kati era tutuuka ku lyengedde ate bajja batulaga nti bo era bakyali bakitalo nnyo bakulu n'alima ewagonda atera na nnyuka ffe tubagamba ebiseera byammwe biweddeko mugende mukuume ebijja Umbanga sente ze mubbye okumala emyaka 25 tezibamala mugende mukuume ebijja tubakooye mwatutama simanyi Tikyalumbu we yeekwata nze kye nalabyeko nalabye abantu abeesose bali babiri Aptop boss yatugaye tumulekera akabinja ke Masaka mu bitiibwa sigenda kwogera ku be Masaka yate mugenda kuddamu kundaba ngamba posting nabeesonyiye Pass facts n'atugamba
chairman wa ecological party amusobola. Chairman wa ecological party amusobola. Sigenda kumwogerako. Nange mbagambye leero mbasabye mu bwetowaze abe Katonga mbasobola. Nkiddamu abe Katonga mbasobola. Ngantandikira ku chairman wawe. Nali mukomera naye sobola musikayo ne mugattamu. Abe Katonga mubandekere. Yatugambye ng'ennaku z'omwezi 10 we are ready for war. Sometimes you need to fight to be a man. Let us do this, and no one is going to do it for us. Osigere ekintu ekyo teri agenda kukitukolera. Oli omusajja munafu nnyo nga bw'okiwulira naye olw'okubanga yafuna buno bukyali buno obumulya mu ngalo okusiriwaza abantu abalanga kulikana ak'ekira kano kasemu nganda akajja n'agatabo bwe gati mbagenda kuyisa budget n'omubuuza agatabo gonna g'osomye budget gye muyisiza tufunyeemu ki nga takuwa result naye ng'akugamba yasomye agatabo empapula bwe ziti ne bayisa budget n'omubuuza budget etugasizza ki oyo ayagala okwogerera abasibe oyo kulwa tetwagala mwogezi w'abasibe tetwagala muntu agenda kutwogerera nga tuli basibe fe tugamba fenna katubeere free tetwagala mwogezi w'abasibe yatugamba fenna tuli basibe naye at least yajja nayogerera abasibe nonsense okitegeera ekintu ekyo katugamba mbuko tekasobola kubeera mu byaki tekasobola kuinze sisobola kubeera mu byabayimbi twakalabye kutukutuku kaze mu comedy store yero walinze n'ava ne ku byabayimbi yaze mu comedy store atambulira kutukutuku kati munaye alina kyatugamba okitegeera ekintu kino munabo balina kye batugamba bano muna Uganda yesawa twebereremu you are either umbrella or you are NRM bus period ogenda kubeera mu opposition mu Uganda oba ogenda kubeera mu government. National Unity Platform is the next government, NRM is the opposition. Abasigadde background noise babalese kuyambako bali kyovola bakubonna tekuli akola tekuli alumba ekyasinze n'okungira ye Elias Lukwago ate nayo okulayinga lo nasalawo naye alumbe tebakusiriwaza munna Uganda akaluke tugendamu todda okutubuzabuza munze nonze muti toyina muti gwolonze wa NRM kwate tulina gwe tugenda kwegayirira yes tetwegayirira kalu because we are all oppressed gwe kyogamba oloza mbwanaddako munze agenda okunyigirizibwa nzeka kyogamba kati ku mafuta wempakinga wenchama ku petrol station gwe gogagula ku bei yo nange ngagula ku yange enziruka ya data kyogamba nze wange edduka gundi ndala nawe wedduka walala so tetulina gwe tugenda kwegayirira ate nabaga at this stage teri muntu wa kunnyonnyola you are either with us or not with us force tekyali ebyo byakudda muno tandika okuweweeta abantu tuba sweet talking force kitegeera ebyo bibadde by'okusomesa ebistage yoliko Dr. Shama oli musomesa simanyi oli musomesa kola boti ebyobusomesa byaweddewo nawamwe fighter katoddamu kumbuli ebyo mbo oli musomesa simanyi omusomesa tabogola nnyo sikyali musomesa ayamwe fighter twetegekere lutalo ate teri kuva ku luguudo nga tebannalangirira president waffe wemala okumulangirira teri kuva ku luguudo nga tannalayira ekisooka ebeera celebration we are going to celebrate paka nga alangiriddwa wemala okumulangirira ekyokubiri bakita jubilation we are going to jubilate up to 2027 jubilation wezigwa kitegeera ekintu ekyo tugenda tuli mu kanoonya wetumala okukanoonya tugenda kalonda wetumala okukalonda tulina okukakuuma wetumala okukakuuma ne tukebalira tuwangudde we celebrate Cameroon nakati bakyali mu celebration nakati bakyali mu celebration badde balina okulangirira nga ennaku z'omwezi 23 ne baba postponing ne babongera paka ennaku z'omwezi 27 nakati bakyaliko paka nga 27 gatuuse ate 27 egatuuka balina okucelebrate ngobo protestinga Uganda tusobola okikola we are going to celebrate paka nga president waffe bamulangiridde wamala okumulangirira we are going to jubilate paka 2027 tulina ebintu bibiri mark these things mubimakinge bulungi akasooka bakayita celebration nga tumaze okukegattira ne tutegeera results Kampala nga celebratinga Wakiso nga celebratinga Masaka nga celebratinga nga tulinda byabakama tuwe ebintu bibiri either tuwa celebration oba jubilation watuwa jubilation tugenda ku jubilatinga paka 2027
teri kulekerawo jubilation nga president tanatandika mirimu gye up to 2027. Celebration zikoma ddi senga atuwa ebikyamu protest. Teri bya kooti kuluno, teri kooti, teri kooti system mugirabe ekyekola, mugirabe ekyekola. So kati nyongero bajjukiza mwe abatusaba kaadi ne mutugaba mwine eggaali nga mwamaze okutulagirako bwerere nti ekituufu you don't have even omupiira gw'eggaali. Please mudde ebbali, mudde mu kirasi muyige mutegeere ekyokukola. Let national unity platform not waste its resources and money nti bagenda kukola appeal. Revolution etambula buli lunaku. Bano abasajja bakola ekintu kyonna kyonna okulaba nga batusala speed gye tutambulirako nga bagisala. And if we fall for their game then twate tumanyi kye tugenda kye tulimu. Osigere ekintu ekyo twate tumanyi kye tulimu. Ono okwerangirira n'okulayira byanjawulo. Yes yerangiridde. Wamala okwerangirira ki? Yalayidde. The answer is no, tanaba kwerayiza. Kati mukole ki mwe bababye mukole kye mulina okukola. Okitegeera mukole kye mulina okukola. Muna Uganda kuluna omusajja ono senga atulema Uganda egenda fuuka North Korea. Bino ebigambo byange mbibagamba kuba ekintu kino nkirabyeko. Uganda egenda fuuka North Korea. Omusajja ayagala kuzimba Bwakabaka ng'akozesa bisosi zammwe, ng'akozesa ettaka ly'abajjajja mmwe. Omusajja akugambye is protecting his gains. Ne wamala okulayira nti president wamala okulayira tulinayo ebikujjuko after parties nga zitandika. After party we zitandikira kitegeeza omwaka gwa 2026 gwonna mufu pate ku pate. Kubanga ekikujjuko ekisooka kya celebration nga tuli ku polling station, ekikujjuko ekisooka nga tuwangudde zi polling station zonna. Ekikujjuko ekyokubiri bakiyita kujaguza nga tuwangudde batulangiridde. Ekikujjuko ekyokusatu bakiyita after party. Kakati kitegeeza omwaka gwonna mufu. 2026 teri kye bagenda kukola. Byonna bikujjuko. So 2026 mufu. Kakitegeeza okuva ku nguudo. 2027 nga tumaze n'okuba fireworks za ne fireworks ez'okuyingira omwaka omupya gwa 2027 wezirina okutusanga. Ensonga lwaki nabagambye bannayuganda mwesonyiwe ebivulu. Mwesonyiwe ebivulu. Muve mu bivulu. Tubuzayo emyezi egi muve mu bivulu. Tuyina omwaka guli awo gwa pate zokka. Musigire tulina omwaka gwa pate zokka. Musigire ekintu ekyo 2026 omwaka gwa bivulu byokka. Wakiri tujja kwewola sente. Tukuwe ebivulu. Tugenda kulya amabanja 2026 mwaka gwa kulya amabanja gokka. Buli mwafune wagenda okwewola. Tulya amabanja ebweru wa Uganda kuba sente tuzirina. We have the money. 2026 if we get our victory that means getting our riches back to us. Ebyobusika byaffe tuba tubifunye ffe. Ebyobusika byaffe bibeera bituddidde. Uganda eyo tusobola n'okumala generations 10 nga tetukola nga tuli ku byabugagga ebyo. Tusobola. Nze nabagamba nze sente za Uganda mmanyiwe ziri. Manyiwo. Eyo ikapu eyo ne tugirivasinga nedda. Nedda mu Uganda bweti ne tugijje Tanzania ne rivasinga. Finally nebeere Uganda. Ne tukwata gold mines zino ne tuzijja ku Bachina bano bebaziwadde. Ne tukwata omusenyu gwaffe ne tuguza. Ne tukwata copper coltan ne tumuzza. Tuyina ekiro bugagga kye bayita California. Tukirina. Bakugamba kilo yakyo is 3 times gold price. Tukirina. Kati nze ngamba muno just 50 million people. Mbugwe ebikaga kwe tutudde. Mutusobola okulema okulya loni mwaka mulamba. Wacha wewe. Ayi waliwo n'abali eweru. Abali eweru mugenda kuba mukoma mu Uganda. Tugenda kulya ku sente zammwe. Tugenda bakuwa olusekera mukomewo ne sente nga mugenda tulisa. Mugenda kututwalako out. Abali eweru. Abatagenda kuyingira 2026 nga muli wano. Mulina okututwalako eweru ne mutujaguza. Tulina okulya sente zammwe paka weziggwawo. Tuddeyo ffenna ku zero tutandike bupya. Ati waki wedda mubadde mumbuza ne sente z'okucakala we zigenda okuva. Abantu bali bweru bagenda kujja wano batuteekemu sente zaabwe tuzirye.
Mukitegere ekintu yateeka timba mugenda kukolerera mugenda kugiriani government egenda kukolerera abaana bammwe. Mukitegere ekintu ekyo government eddako egenda kukolerera abaana bammwe kati sente tuzirye abaana ba government. Mukitegere ekintu ekyo abaana bagenda kubeera ba government. Kyagulanyi agenda kutwala abaana bammwe abalabirye babere mu masomero amalungi okira abaana ba government kati sente ze mugenda okujja nazo tuzirye paka wesigwe. Teri kutuuza sente za bikujjuko ze zigenda kubaze tugenda okulya omwaka omulamba. Bakadama ba Saudi bakomawo bajja tutambuzako emyezi ng'esatu ku sente zaabwe. Abe Dubai we badda ejo myezi ebiri nga we tujjukubye wali. Kati bana bali mu America Bungereza abo bagenda tutwaza paka 2027. Nga tuli ku sente zaabwe tuzikalakata tuzimeketa paka kuwulira bubi. Okitegeera ekintu ekyo. Wedda mumbuuza ate sente ziriridda wa sente. Sente twazifunye dda. Sente twazitegeredde dda we zigenda okuva. Okitegeera ekintu ekyo. So, muna Uganda, nyongera okujjukiza nti byonna bisoboka. Ekituufu kiri nti bisoboka kubanga sente weeziri. Just ekintu ekyetaaga is the political will to make things done. Political will. Okitegeera? Twetaaga political will yokka to make things done. Okategedde ekintu ekyo. Uganda terina political will. Teriiwo. Okitegeera ekintu ekyo tewali political will. Teri political will. Just kye tugenda okulwanira kati okugiza mu Uganda. Political will we tuddize ebyaffe. Naffe tubi enjoying ngaffe bannansi. Not just a few people. Ba Anita Amongo. No. Okitegeera ekintu kino. Mujjewo kikulume. Eno page yange. Nze nabagambe saagala muntu ayogera ku Zahara Luyulika. Mpagira Zahara Luyulika ate nja kufa n'omuntu. Era ekimpagaze emmundu wano n'okusaba akabinja kali akeekatonga. Saagala muntu ayogera ku Zahara Luyulika. She's my mother. Saagala muntu amwogerako. Kitegeera ekintu ekyo. Nze ku Zahara Luyulika nja kufa n'omuntu. Bageze bamulumbe. Anti bewagawagane Ssewanya naawe. Bagenda kutubuulira. Kitegeera ekintu ekyo. Yes, nkiddamu Zahara Luyulika amukwatako ngenda kufa n'omuntu. Ye Musiri David namumaliriza dda ne tumuteeka waaja. Thank you very much my people, thank you. Musiri David yategedde waaja era twagenze okulanga statement zitandise okukyuka zikyuka. Kutuka okutugama mu mpuuga yabakkiriza okuwagira gwe baagala. Tetwagala kutuwagira, temutuwagira. Mugende muwagire empuuga. Temutuwagira ni abagaye muno twagala maje mapangise. Fe tugenda kupangisa maje kye tebakibalimba. Buli wolaba manvuuli tiikinga. Buli yasobodde okunominatinga alina okuyitamu nga wa manvuuli. Buli yanominatinze nga wa manvuuli alina okuyitamu. Osigere ekintu ekyo alina okuyitamu. Buli wa manvuuli ate kitukakatako okuyiwawo omubiri to the fullest. Tugenda kudda Zahara Ju. Teri kugamba ku Zahara wano. Zahara ye candidate wa Makindye. Yalondeddwa yagenda okujja Alan Ssewanyana mulo. Waliwo batugale ne mulya nyama nga bamuzala. Muzala wa mulya nyama. Aji mulya nyama mumumanyi mmwe. Mumutegeera bulungi mmwe. Mujja tuulira. Basajja mwe baba wana mutusiriwaze emyaka 25 naye ku luno gwe gusembayo. We are going to die with you. Tugenda kufa nammwe. Anti mwamanyira kutta mugenda kututta ffenna mutumalewo kubanga mbakakasa buli gwe munajjawo waliwo agenda okudda ate tetukyalina kyakufiirwa. Ekyobugagga kye tulina mu Uganda kati ye oxygen. Ekyobugagga kye tulina. For as long as tukyalina ekyobugagga kino tugenda kukikozesa paka we kinaatuggyibwako. Ate mmwe mwina bingi ebyokufiirwa. So tolwanagananga na muntu atalina kyakufiirwa ate nga yasalawo n'ategeera. Omuntu yategeera nti nze sikyalina kyakufiirwa oya muntu abeera wa bulabe nnyo. Era mbasaba basajja mmwe mutandike okuttamu ku bigere empolampola ennumba gye mulumba. Muteemu ku bigere. So ekigambo kya World Bank kanjogere ku World Bank eno.
era byayiseko ne mu parliament. World Bank egenda kutuwa loan. Application zateereddwayo. Sagala niyo nabagamba foreign policy eno. Sagala mujimis interpreting bubi nga webeera. Nabagamba foreign policy eno tulu bagikozesa okukomekereza ebintu bye wakola. Sengo damu no bowinga down ku bintu bye wakola. Tulu eno bagikujjako ne damu ne activating. Ne damu sente basobola okuzikuzaako senga obobo winze down. Nabagamba ebintu bino kasita munabiraba nga batandise okuzzaamu mumanye nti yakkiriza. Omusajja otannakuba ku bantu kutiya gas. Kati kitegeza ekintu condition gye twamuteekako His Excellency Kyagulanyi yamuteekako bagamba make human rights and democracy a precondition for your support with Museveni. We are undergoing a democratic process. Etambulanga bwe yina okutambula. Mwalabye mukutiya gas. Ate ne sente ze za World Bank tagenda kuzimu wakati omwaka gwaddeko financial year sente ezo ziri mu next financial year bakugamba oyina okubanga oyina kyokozeewo sente ezo zina kujja loan basobola okugisaba mweno government nefulumira mu government eddako kisoboka unless nga temukyagadde ne muzi closing zonna ne mugamba kati katuddeyo ku zero ne muki closing World Bank okuddamu World Bank atiyagala mbwe egenda kuddamu kuwa Museveni sente no sente bagenda ziwa Uganda bajiziza kuli bagenda giconsideringa tati banagamba muno bagenda zitwa they are going to reconsider nabaga ebintu ebyo bya Uganda bakwa bali babibba so sente ezo za next year 2026 January na 15th we are making things change kitegeza sente ezo za mu government yaffe we can stop it bakugambye konti sente zifulumye sente bazisiza buyisa mu parliament bazisiza batekeyo request bana abasajja bakimanyi nti mmwe we munaabeera nga muina kye mukozeewo loni bana agenda okugita ng'ekintu oshitegeera so baba gama ati World Bank egenda kukuddamu okuwa Uganda sente bakyogeddeko proposal bakyogeddeko tebanagamba nti bagenda kuzitwa naye kugambye bakyogeddeko ne loni eyo still ebeera disbursed mu 2026 tekola mweno financial year ate naye kirala saganyo tunulie sente za World Bank ezo mumanya amabanja ge mulidde mukimanyi nti guno kino kisanja okuba ekyatandika muli mabanja omanyi bamanirenda babanja mmwe so saganyo teralikiriye ebbanja lya World Bank eryo libatanatuwa na kutuwa okitegeera saga tulieraliikiriye tulowooze ku mabanja amalala ge tulina how are we ending this kujjako bana b'ekikofiira that is the only way to go okitegeera temuwulirangako nti waliwo sente ze bagize muwulira loan from 2021 from the word go muwulira loan buli parliament weetula waliwo loan eyita buli parliament weetula waliwo loan eyita siza World Bank zino ekizimu bank ebabanja banka nyingi nyezi babanja kati bamanirenda batandise okubabanja Stanbic Bank South Africa ebabanja kati lwaki mutunulidde nnyo ebbanja lya World Bank ovuki batandise na digiteesa bateesaako buteesa okuteesa ku kintu tekitegeeza muno kikoleddwa ne luli mwakimbuuzako ekya World Bank ekyo okitegeera naye nkugambye tubuuzaayo emyezi egi guno omwaka guggweeko kitegeeza World Bank ne mu December bagenda mu holiday tesobola kuta sente mu December tesobola kati gwe ogenda kulonda mu January ng'ennaku z'omwezi 15 kitegeeza ki osobola okulemesa ebbanja lino kategedde awe at par tuli ku layini yemu so essaawa eno saaganya tweraliikirye bino njaganya essaawa eno ekintu kye tulina okutunuulira njaganya tutunuulire akalulu kano twenunudde tutya kye tulina okutunuulira ennyo saaganya tutunuulire bino ebyebbali bino ebyaki njaganya tutunule wano twenunudde tutya kyovula fokasi yange wano wenjiteeka kubanga ekintu kino mu bannayuganda nze kambabuulira ekintu kimu simanyi musajja ono wagenda kutulemera ddala wentunulawo okujjako nga ffe abatali siriasi okujjako nga ffe abatali siriasi naye ku luno naye senga tubeera siriasi ddala kikigenda okutulemesa Kyagulanyi kyatakoze kyetumubanja ddala kikyatakoze kyovula nze ndi munyiivu nnyo n'abantu abatanominati nze ndi munyiivu they did not understand the assignment ndi munyiivu
Okitegera. These people never understood the assignment. Kadi zaffe bazoonoonye boonoonye. Otwabadde tulina okulaba ku mbeera eri yennyini ey'akazigizigi. Mutugaana mutya okunominate nga mugaana mutya. Omusirikale yali tasobola kukuba abaana b'abantu masasi. Nga balwanirira candidate ya nominatingwa. That is a democratic avenue. That is a democratic activity. Yabeera ba blocking nga tebasobola kuba muntu masasi. N'olwokubanga bano tebeeteekateeka bagenze bokka. Mpulira obusungu ku mutima. Era nze buli wenda ba post eyo mpulira obusungu. Nze mbabulya buli wenziraba ezo post mpulira obusungu. Ng'omusajja ali wali ku gundi ebweru bamugalidde ku gate ali yekka yeekalakasa bamukwate eno akatambi apostinge tufune sympathy. If you are not a fighter, get back to bed. Mugende mu buliri. Ukraine bali mu lutalo naye wali ebitundu ebimu nga bikuba ndongo babeera mu kirabu. Kati government yekola egenda nezingiza kirabu ezo nekwata abavubuka bonna abalimu ne batwala mu lutalo forcefully. Nefe tugenda baleta forcefully. Gwe bitakwatako de waka webake naye kukakasa ejja kuno nayo ejja kuleeta. Rather than okubeera n'abantu abatamanyi kyakola. People who didn't understand the mission. Oshiga bino tetuli mu bya nigiina tieno wiki nza afuluma. Obe namba kanjiga birolya tuli mu bya ddala. Why are you wasting our card? Kye kyabaleeta ku kitebe nga temwina gaali zimala. Kitegeera ekintu ekyo. Gwe munna Uganda gwe andaba. Ennaku z'omwezi 15 tugenda ku polling station. Jangu n'omumonde, jangu n'amazzi. Teri kuvaawo paka nga kabaliddwa. We kamala okubalibwa tugenda kagoberera. Tugoberera ki? Oba kugamba okukagoberera waliwo DR form gye tulina okuwa security. Eri security esinga n'eya Kingi wa Bungereza. Yo DR form tulina okugiwa security esinga n'eya Kingi ya Bungereza eyo. Yo DR form yange gena kuba Eva Bukoto. Nze top security. Eyo DR form webulawo mugimanje mugibanje nze. Nkiddamu ennaku z'omwezi ziri 24. Senga mbeera outside. DR form eyo webulawo mugimanje. Ye Bukoto. Polling station sijja jogera kati njja gibabuulira. DR form eyo webulawo mugibanje nze. Mungambe DR form ya wano Sebeeri wagiwatusuubiza. Nyenda jiba wa DR form eyo. Ate nga akalulu kawo tekabbiddwa. Nga tekazanyiddwa ku wadde naaka. DR form njireete nakawa nyenda jibawa. Kitegeera? I am giving you my word. DR form eyo sina tteeka lyembeera nkoze okugikuuma paka weetuuke nakawa ku division. Tusimbule pate. So, ebitundu gye batanominatinze bantu mwetereze ensobi zammwe ze mwakoze. Eggaali zammwe tezimala, tezikakasa, tezimatiza. Namwe abagenze ne munominatinga for God and my country ne muyitawo buyisi ku lwa Katonda. Namwe mwetereze ebitundu ebituli ebyo. Oshigira? Waliwo ne yabbye kadi yaffe. N'abasajja bano batumanyira. Electoral Commission. Abantu bano tebali serious. Abantu banga fa batali serious. Dala mutubbako mutya kadi yaffe ne mugiwa omuntu gwe tutagiwa. Katonda saasira Uganda kuba wetulaga. Tusekamu neza ndibanga zenseke ezisembayo. Wetulaga. Kale. Sebo ne batutegeerera. Ne batuwa omuntu gwe tutawadde kadi. Ne bamunominatinga bulungi. Ne bamuwa kadi yaffe. Kati senga kye mwakoze ne kuba Segona ne mbaze. Ati mubaagala nnyo. Mwandikutte Segona ne muwa kadi ya Nuupu. Ne mukwata Mpuuga ne muwa kadi ati kye mwabadde mwagala tu. Abasajja bano tusinika naye kale muna Uganda ffe tulina okukomekkereza kino. Abaana gye banyiize bakikomekkereza nga Nipaalo essaawa eno ye tukwatidde omumuli.
Nepal tekyayogerwako. Madagascar terina kyetugamba nkiddamu. Yenna akusomesanga kwa example ya Madagascar talina kyatugamba. Madagascar abaana bayo babawambye. Revolution ye Madagascar bagiwambye. Example gye tulina ya Nepal. Welcome mu China. Welcome mu China. China agambye thank you naye ate mu China. Wali obuzibu kyokanga aba China tugenda bagoa. Aba China tugenda bagoba ato nebaza. Ekirungi wandiise na mu Luzungu towandiise mu China. Aba China tugenda bagoba mu Uganda. Kiddamu. Aba China tugenda bagoba. Katongole Singi omuyindi anominating atya. Omusajja gwe bayita Lumbuye n'ata nominatinga. Katongole Singi na nominatinga n'abayindi banne. Lumbuye n'ota nominatinga. Ne mubeereko serious banne. Mubeere serious mu struggle. Mubeere mu struggle. Mubeere serious mu revolution. Tubeere serious. Sincerely speaking. Tubeere serious. N'ota nominatinga. Ngoze n'abantu batano ku polling station. No yabadde akutte essimu omu. Ne fayiro yo. Ngomanyi gy'ogenze. Ogenze sebo kwewandiisa. Tubeere serious bannange. Nekituufu abantu ba bulijjo bali serious. Naye senga ba commanders munaatandika okukola ebintu ebyo. Mugenda kukonya revolution eno. Kuba abantu ba bulijjo tuli batono nnyo abategeera mission eno. Abantu abamu beetaaga kuzuukusa. Deni nekyengenda okugira kwe egundi yennyini. Kansooke neebaze ba MPs ba Kampala nga bakulembeddwa Maama Kampala Shamimu Malende. Shamimu Malende yakulembedde front ya Kampala ekyo si musimanyi ba mukimanyi. Mukimanyi. Shamimu Malende yakulembedde front ya Kampala. Mujja kungamba Shama owananyo Shamimu Malende. Ani akiikiridde district ya Kampala yonna? Ani agikiikiridde? Si yawona lebo Shamimu Malende. Yakiikiridde district ya Kampala yomani MP wa Kampala. Kitegeeza district yonna yonna yiye. Kati bana basigadde bonna ba constituency. So, akukiikiridde front flag bearer wa front liner yehona lebo Shamimu Malende Maama Kampala omubwati. Nsoka kwebaza tiimu eyo. Buloko gye mwazimbye eri solid etumalira nze ndi satisfied nayo. Ndi clear nnyo Ntebe. Ndi satisfied ne buloko gye mwakoze. Otegira, ndi very very satisfied. Tusobola okukola wenjawulo neyo gundi. Tusobola okukola wenjawulo neyo front gye mwazimbye. Yes. Buli district yonna yonna kyerina okukola ekyo. Banange temu campaigning nga bantu buntu as individuals bagenda bawambera mujje mutulekanire tigundi bamuwambye. Mujja kutu bajja bawamba era mutulekanire. How are you Anne? Bajja bawambera mutulekanire. If you are going there on an individual basis, bagenda bawamba. Go as a team. Tuve mu bino ebintu bye tulimu mu nze ndi wa constituency weti, nze ndi wa constituency weti. Abe Masaka be mulwanagana bo mubamanyi. Mwekwate nga tiimu Masaka yonna muzimbe tiimu emu. In fact, niri ne banga musobola okupangisa hotel emu ne musulanga omwo. Musobola okupangisa ekifo kimu ne musulanga omwo. Buli muva eri ekyokukola buli muva mu field ne mugenda ne mwebaka. N'abaana bamwe mutambula nayo ne mmanya nti abaana baffe bagenda kusulanga wano. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 10. Mukitegera? Okutandika ng'ennaku z'omwezi 10. Wano mugenda kubanga mutaasiza risk z'abaana be mugenda okutambula nabo. Mugenda kuba mataasiza risk. Mukitegera ekintu ekyo. Mmwe nnyini mugenda kuba mwewadde security emala. Mukitegera? Mu lutalo ffenna we tubeera mu nsiko tubeera twebaka mu mpalo. Ate tubeera twebase ffenna mu kitundu kimu. Kati bino ebyo gamba mu nze nalakiza alias home yange gye nzijanga okuva. How about these soldiers? Bana abaana bagenda okubeera ku gaali zammwe. We are going for hyenas. Tugenda kulumba zi hyenas. Abaana be Masaka bagenda kulumba mpuuga. Oshigira bagenda kulumba mpuuga. Mpuuga ye muntu ajja ku kisaawe n'akwatisa abaana bonna n'abatwala n'abateeka ku fayiro emu. Tibabbye essimu. Kyokka baga ababbye omusirikale tasobola kutambula na kizike okujjako ng'alidde enguzi. Myabateekayo. So kati bana abaana musobola obbadife. Musobola obbafunira be basula. Okumpi nammwe awo.
Fetwa abaana bano bamanyire ebyokwebaka abangi. Niwe bebaka abaana basatu mu lumu ekiba kikkirizibwa. Baberenga abali mu kisulo. That is going security purpose. Oba tasiza hand picking gye bagenda bakola nga bajja makaga. Mbateke nga abali mu kisulo bapangise wantu babeera awo bonna. Manyi ntino twa tuvudde mu field okusomesa abantu fe ababaka tugenda kusulanga wano then n'abaana bagenda kusulanga wano. Oshigere ekintu ekyo. Dina at least twagala omwana bamujje ku gaali awo. Bamujje ku gaali ngali ku fronting ensi yo nayo neeraba. Than hand picking them. Oshigere ekintu ekyo. Than hand picking them. But then nsaba tusooke tuveeko mu Luxurious Life. Mba MPs be Kampala kye mwakoze kyekyo. Naye ekibulamu, how about these foot soldiers abagenda okutambula nammwe? Okitegera? Nabo beetaaga security. Nammwe mwennyini musooke muve mu Luxurious Life gyammwe gye mulina. Tukikole gye kuba mulina just ennaku nkaaga mu ttaano MP osobola okukikola. Abaana musobola basasulira ewantu. Ennaku nkaaga mu ttaano ne babeerawo awo. Abaana bamanyira akakomando kaabwe. I respect these foot soldiers. Mbawa respect. So, abaana bamanyira embeera eyo. Bo ne banaafuna akakomando bajja bbaawo. Tulina ne bakyali baffe be tulina nga basobola okututeekako. Naye tusooke tunoonye security y'abaana banaabeera batya. Ogenda tulina kubeera wamu. Naye abaana bano buli banaavanga ku laale zammwe ne batandika okubeera gundi eyo gye bagenda obbasanga babaliira eyo. And we need them. Tubeetaaga. Ne tumanye nti eggaali y'ababaka eyingidde hotel obweti. N'abaana bayingidde bagenze kwebaka. Kati afuluma ne isolating. That is not you to blame. Si byamwe kwa yabeera isolating nze. Nuba kyetaagisa buddeeka mbafunire buddeeka bagwenga omwo mu ddeeka. Just 65 days. Kigenda kuba kiwedde. Okitegera ekintu ekyo. Twekuumire wamu. This time round twetaaga okwekuumira wamu. Otuva okusomesa mu field, yes. Then otutuuka ku dispatch. This very team egenda okubeera dispatched. Ogenda okuuma akalulu ako. Okitegera. Naye senga tunaabeera nga tulinganga nswa nga buli omu ayeggira bwegizi ensonga. Bakimbagambe muve mu bivulu. Wetunaabeeranga enswa kyangu nnyo okutufuna. Niwe tunaabeera wamu bwe tuti solid. Teri agenda kujjawo mwana. Teri. Naye babaana banga batu overpowerize tujja kuba tumanya at least nti ono gundi bamututte. Naye abasajja bano bakambwe temanyi kye mbasuuziza. So let us not risk our foot soldiers because we need them. Every vote counts. Every vote counts. So, nsaba abe Kampala team gye mwakoze I am available kweyo team kwendi. But let us think of safety. Kubaka tugenda kusimbula batandiko kuba bano bagala tusala speed. Batandiko kwata abana bateeke makumira tutandika okudda kwebyo. Kyo no bamuje ku trail. Let us think of security first. We understand what we are dealing with. But don't think about your security only. Think about these people. Shigira, twalowoozeeko. No bagenda kubeerawo batya. Within the 65 days. Kwa buli kimwe kyaffe tukikolera mu kamera, ono mwana sikina mugamba nti ogenda kwewala kamera, tajja gyewala. And we are moving with spies. Twagala wakiri bajje basaleko hotel oyo, natumanyi nti hotel bweti yasaliddwako. Then batubuulire why. Kitegeera ekintu ekyo. So, block ezimbiddwa, zona district wezi zinokola. Buli district ezimbe tiimu yayo, buli district. Alina kyeko n'aba NRM bakikoze. Yesu wadde ogundi ya NRM nagirabyeko. Nabo akombayini nze bonna bo be Kampala. Farida yesimbyewo wa Kampala kubamba labyeko. Nga bekunganyiza bonna wamu nga we besimbye mu Kampala. Kati ne bakola tiimu yaabwe gye bagenda okubanga batambula nga bawenja akalu bonna bagenda kwenoonyeza. Nebino ebintu babijja mu ffe. Kati we tubyogera ba NRM ne babikola, then why don't you do it mwabaffe? Oba kale tebikola, kale mujje mutuwabule mutugaye bimwogera tebikola. Yes, be gundi be Kampala be bakikoze. Kubanda beko Farida mulabi, Farida ye gundi we Kawempe. Mulabye. Ostegeera. Farida mulabye. So, naffe tukole buloko bwetyo. Nate tuba tugikoze. Ne ba foot soldier tuba including. Ostegeera ekintu ekyo.
tuba including so Uganda ekyatujja kwogera ku foreign policy zino ebintu bibi ku kampu ya Museveni bibi. Putin bamuttamu omuntu kiddamu. Putin bamuttamu omuntu omusajja amukubye secondary tariffs zino wano ninda zibaleetera enkya tubyogereko mu details just nkukokonyaako bukokonyo oleme kusubwa yankya. Zizo oyo omulabye amwokyezza primary ne secondary ate nabagamba luno olutalo luno lutukwatako direct. Luno olutalo lwaffe lwa Uganda lwaffe. Luno olutalo lwa Russia ne Ukraine ne America ne Bungereza lwaffe. Lwakiwakanya nakugamba tunuli akabinja kannamu kali mu Uganda. Then tunuli akabinja ka G77+1 kali mu Uganda. Then otunulye BRICS eri mu Uganda. So byonna byonna ebikolebwa Putin. Tugenda byogerako enkya just nkwaddeko kasampo kancho oleme kusubwa. Enkya tugenda kuddayo mu foreign policy. Era mbadde njagala kwogera ku fisa democracy akabinja ke basaanyizaawo. Uganda egenda kubeera ne side bbiri, opposition ne government. Tekyali bya fisadi musiri wazango ono wafuga biwedde. Ekuva mu mwaka gwa 1962 mwe tubadde National Unity Platform ekimalirize ekyo ekizibu nakyo kivuddewo. Kibola bona babadde n'ebibiina bakoma nga ba MP ate mbakakasa tebagenda kuwangula. Bonna ba agent ba fisadi tekuli agenda kuwangula. Bonna bawedde kati ya political careers zaabwe. Rest in peace. Tuzimaliriza. Congratulations to National Unity Platform. Congratulations abana ba People Power no ku media buli akupe mundu. Buli akwate simu yo n'ogikozesa ekyamagezi. Thank you very much. Katonda kwe kyosinga okwagala. For the 4 years nabagambe ene simu eno mujja kugira bakiki eki. Nakugambe ene simu bajja kuzala wa tulekana ne batuma ebinya ne batuma background noise kati aba NRM be mubala bakyasinza okuwemula bakuwa agagambo bwegati kubanga bali frustrated and stressed. Njagala mujjukire twawe muliranga naffe stress gye twali tulina nga tuluzinze hope nga tumanyi tekyali ssuubi kati bano bo baweddeyo kati ensonga lwaki wa NRM akuwa ogugambo ogunene bwe gutyo gwenkana ensi olaba kati ne Comrade Kibirige kata kyabavuma okitegera kati naye abasomesa busomesa kati naye stress eri yamuvuddeko kati aba NRM balina agagambo bwegati gazito wangala ddu ajja nagukubawo bu stress so temubaddamu temuyomba nabo abaana bali bubi mubasaasire busaasizi embeera gye bayitamu yeeyo teri ku bbowe bukkabuka olaba kati ne mukama wabwe akozesa AI photos omanya wetuli esimu erina byekoze. This is your phone. It is your phone. It is your phone. Nakugamba you look back otegeera omugaso gw'essimu yeno just ogikutte kati nga bakuga tulekanira ku simu nga nabamu ne mu bennyini nga mwemalamu amaanyi muwoza ku ground teri kitambula struggle eri ku simu nga bakuliwo ono ambassador yagenda eyuko okulaba zibase ezeweese gwe bayita John K. Muli kuno olekana ku simu naye muli kati essimu awo etuuse na kati omukulembeze akugamba ababuuza no babuuza kwoli ku TikTok nti kwoli wanika baba kati unawanika bya AI gwe webuuze lwaki omusajja omukulu awanika ebifaananyi bya AI. Video ze zifaanagana Eva kati yalabye nga tekimalanga essimu zaabwe teziwanika bulungi babagulya iPhone 15 bonna balabye nga iPhone 15 teziwanika bulungi ne baga kati mulete n'obwana w'essomero mu buteekewo mulete n'abamaje mbateekewo mulete n'abasibe mbateekewo kwata essimu wanika adabo bakaka kwanika basibe nakugamba ene essimu eno paka last ene essimu yanunudde Nepal omwana yabadde ku social media n'abagamba social media bagijjeko tugende social media neegupika aka ati wani palo yatulabyeko nnyo so ene simu eri deadlier than their media houses okiwulira very deadlier nakugamba ene simu yegenda okusooka okununula Uganda eno n'abakasasiro bonna babaleese ate eyo gye bagenze nze ekisinga okunsesa kati yebasobola okukola AI yaabwe naye bagenda kujja mu region omuli okulabisa Abaganda n'Abasoga nga balabisa abaana b'omu Buganda abaana b'omu Busoga ne woyitawo ng'oli ku bibyo ng'oyita emukono bwoti
bakwata ka video n'ateeka ne baga omukulembeze w'eggwanga ayiseeko wano ne bakateekayo abaana b'ebusoga nga balabisa kati mumulinda ajje mwezo area AI gyetakolera tugenda kulaba video wano ez'ebisaawe ebikalu ng'eri ekisaawe kyogera birala nga ne wano mu reality kyogera birala mwe mulinde nze nabagamba ebyaffe Mukama yatuwa ffe tukulaga omuntu yasoose we yajoyiningidde paka lala yaffe gyebadde kati nebijjanga byogeza ekisaawe ekikalu waliwo waleno Calvin Lwasama n'ekikazi bakiyita Kismith kiri eyo Bungereza wabe Bungereza lwaki bakidipotinga kati ekyo kijjanga kigenda oba ebifaananyi bibijjawo Katonda yamanyi nga kipostinga abantu tebazze saawa ezi His Excellency Kyagulanyi ng'agenda tuukawo saawa 8 kati byo ku saawa 2 bibeera bimaze okufuna events ebyo ne biziteekawo ne ngamba kakati bino kati bye baawa ssente addayi era ekintu nga kinaagwa okwata otya abasiru okwata otya abasiru abatasobola na koppa n'obateeka ate n'obawa addayi ani abalira bano bakwata iPhone esimu ez'ebbeeyi ne baziwa basiru naye kati tubakubanga ffe abaana ba Nuupu ffe tulina essimu ezo olaba kati essaawa eno nina Itel naye baaba naye senga zaalina iPhone 15 kati kwata iPhone 15 ogiwe Umaru Kiseko oba Alf London oba Uptop Boss oba Pius Facts mubalaba kuno abaana name them basuubi kwata iPhone 15 ogimuwe akuwa omulimu oba tuli kubuno bwosooka n'ogiyiwa yonna zwi n'ogiyiwa omala okugiyiwa kati n'otandika ate okuteeka kanti ng'omutwe muzibu naye n'otuwa iPhone 15 abo ze balinaabo maama nnyabo senga twayingira dda ne Uganda naye ne bakwata abasiru omwana omusiru ne omuteekako ticca amukookinga era asigala musiru omuwa pepa agwa Calvin mutwe akeera leka ngoli ne pages biri zengoberera emu ya Calvin mutwe enda ya Smith Minyira w'Ebungereza kati bakeera bo saawa 2 nga bapostinze dda Kyagulanyi waneno bimusaze teri bantu saawa 2 mbu tewali bantu bimusaze saawa ezi naye nga wakogererawo saawa 7 kati ku saawa 7 ne bateekayo ekyoku saawa 10 bimusaze ne tulyoka tuleeta okuva ku kkubo ne tuleeta eggaali nga ne poliisi naye ga bannange nga ne poliisi nayo bigisobedde ne tulyoka tuleeta nibaga katiraale bwetu bwe yabadde ne balyoka balina ka vidiyo aka njagala muddeyo mwetegereze vidiyo ze bapostinga eza Northern Uganda eri vidiyo egyefaanana ekifaananyi njagala mbalage leka leero mbalage AI kyekola wanyi bannayuganda nammwe tugenda mu New Uganda naye kambabuuse AI kati njagala olunaku waero mweyiga okwawula ekintu kya AI n'ekitali kya AI manyi abantu bano balowooza tuli basiru njagala otunuulya ekifaananyi ekyo olaba ekifaananyi ekyo okitunuulya ekifaananyi ekyo kya AI otunuulya ekifaananyi kino olaba mutwe okitegera njaga bakulaga banene abasoose wano kati wotunuulya ekifaananyi gye kigenda ekifaananyi ekyo tekibeera kiriya okitegera babeera bakuyetinze ekintu kye bayita mirage mugimanyi manyi ekintu kye bayita mirage kati ababeera mu ddungu akasana bwe kakwokya wano n'otunula ku kolansi booti obeera nga alengera amazzi mu maaso okitegera kati obanga ataddewo reflection ya mira olinganga obeera nga agitaddewo okitegera kati kyo ne kyemultiply nga ebanga reflection kati wotuna nti omuntu gwogenda okulaba nga ali kiriya olaba abantu nono akulembedde wano mu maaso woba omutunulidde bwoti tomulaba nga ali kiriya okitegera AI bwe buno obuziwa bwe mutannaba kusoma so njagala mbalage gundi za AI zino we zikola nti nono kennyini ow'enkofiira omulaba naye tosobola mutegeera that is AI photo bwete webeera yo creating eyongeza numbers okitegera creating ekintu kye bayita mirage oba mirror emabega nga onagiteeka mirror zino ez'abagundi zino ze bakozesa mu Hollywood bayinza osimba abantu banawe bati maaso kati eri mirror negenda ng'ebongeza no this is not Photoshop this is AI not Photoshop n'omuntu akuli wano okumpi wano tosobola mutegeera njagala mwetegereza toyina gwosobola ku identifyinga ng'akuli kumpi kati kino kye bali mu kukola kye batambuza kati
kanzi jengire kati ate ono temu blocking atemba blocking abo bazze kati nawo kabayige ekintu kyebayita AI olaba tosobola kutegeera muntu nowe enkofiira nyinyi tosobola mutegeera kati jaga otunulye ebifaananyi ebyo olengera emitwe gy'aba abantu nti olengera abantu bano paka wakati emitwe gy'abano girikkirya ne bufulago bwo obulengera nga bulikkirya okyegera ekintu ekyo. This is the real photo. Kino kyekyaddala. Olengera abantu paka wakati waabwe bali. Nkuddiramu njagala weetegereze ekifaananyi ekyo ekitaliimu AI. Awula Madi yatonja Samira. Njagala weetegereze ekifaananyi ekitaliimu AI. Okiraba omuntu asembayo omuntu asooka omulengerera ddala ng'alikkirya n'ogenda ng'otambula paka wakati ng'omulaba. Kati ekifaananyi ekya AI uyo owenkofiira mwetegereza bulungi mulaba face ye in fact ne bana abasoose waneno tubalaba okigera naba abasoose babo njagala weetegereze oyina go identifyingako toyina nowenkofiira yennyini tomulaba kino kye bayita AI. So kakati abantu bano bayingiza AI mu campaign katubaweko original omanyi bino bye bibaluma ffe betwagala omulabye abantu abasooka paka wali akayero obategeera notegeera nti ono sebbaale ono gundi okigira obalabira ddala bwoti nti neeri emabega eri wali flag ogirengera paka eri naye bano noono ali wano bwati maaso tomulaba. Kino kye bayita original print. Omanyi kati zino original zo muzitya mu ssimu zammwe kati ne muzitwale mutandika okuzigiraagira ne muzibuzaabuza. That is the original view. So nsaba aba NRM mudiringa ne generation engezi tuli bagezi ate ne bano international community gye mwagala okusiriwaza nti mwina numbers naye ebimanyi okitegeera ebimanyi. So mubeeremu ku magezi sente zaffe ez'omuyi w'omusolo ze baba bamuziwe ku kitiibwa mulekerawo okuteeka AI mu campaign. Tetugenda mu robot government, tugenda mu democratically elected government. N'ekirala processions tezitta akalulu bakkiriza procession lwaki temutukwatira ku kamera mu kkubo ne tugaba omusajja aleese numbers ajja n'omuliro ajja n'omuzinga fogwaffe mutandika okugulabira mu trading centers. Kati aba akyabuzayo kilometers nga 2 okutuuka wagendo kilometers 2 okutuuka wagendo okwogerera ne mulyoka mulaba ekigenda okubeera eri ng'ebisaawe byajjudde dda naye nga n'ekkubo temulinawe muyita okitegeera nga ne mu kkubo temulinawe muyita ne tulyoka tubaleetera omuliro ne mulyoka mugamba omuliro ne mulyoka mutandika ate olubala ne mutwetera ebisaawe bikale oba mubijja wa kyeka balina bu vidiyo kyokka bishe yalinga ekifaananyi eki njagala okebere peegi zaabwe zonna balina ekifaananyi eki ne vidiyo egi emu mugende mugyetegereze nga gyatambula bwati vidiyo ya mwaka gwa 1996 akalulu akasooka we kabeererayo okukyeka vidiyo we baagikwata kati gye batulaga buli kaseera kati n'ekya kyenjagala musoke mutegeere mu zino kampeyini zaabwe. Ono aba ayogera kati olaba ono engeri gye bamukuttemu bwati ng'ali mu kwogera kino ekifaananyi tebakirina ng'onayogera ne bakulaga crowd gy'ayogera nayo tebagikulaga. Ono asooka n'ayogera ono n'azanya mangu kamera n'ateekamu amaloboozi balina sound effects bakozesa sound effects okitegeera tebakulaga ono nga addressinga public tebamukulaga bamukwatanga ye ng'omuntu. Njagala muddeyo mwetegereze vidiyo ezo mugenda kulaba kye mbagamba kuba kati tuli ku kintu kye bayita tuli mu kulaba vaalo yammwe efaanana etya vaalo yammwe tegatta bulungi vaalo yammwe kibulamu vaalo yammwe tukoye Simon Byabakama please tukoye AI mu campaign zino tuzikoye muleke ba candidate ba NRM bakole procession. Lwaki mugana ba candidate ba NRM kola procession ngate NUP mujikiriza kola procession? Lwaki NRM mujigana mujigambe egende mu kisaawe?
twagala akalulu akali free and fair. Leave NRM, free NRM rallies, free them and free NRM processions. Tulina okulwanirira eddembe lya NRM. Lwaki mubagaana okukola procession? Candidate wabwe wagenda okugira n'agenda bugenzi mu kisaawe. Ate n'ekisaawe nawo ne mumugaana okukwata public. Lwaki mumugaana okukwata abantu? Kubanga ebisaawe bino byatuzaze abayimbi bano nga bakuba emiziki. Ebisaawe bibadde bikalu. Ebisaawe bikalu. Okitegera ekintu ekyo. Kati kye bakola bakwata n'amaana akwetera eddoboozi n'aleeta n'akakutula. Njagala muddeyo mwetegereze page zaabwe ezo. Muddeyo mwetegereze video zammwe. Temugenda kula wano His Excellency wayogerera n'abantu bwati ku public ne bakulaga eno bweti eno bakyamusenedda. Basooka ne bakwata the old man speaking then ne bateekawo ekifaananyi. Ekyo ekifaananyi bakiteekawo buteesi. NTV anti bagigoba nga bakimanyi yo teryanguze ekolera bannayuganda. Yali ajja balabisa. Enegendako ne babuuza kale basi gye mwajjiddemu yabadde ya mmeka mutwalo batwaddeyo mutwalo kakati babasuubiza biki batusuubiza tuzaayo naye kakati batusudde wano NTV abo bagundi aba babeerako aba NTV bayinza okusoyeza omuntu ebibuuzo naye kye tusaba Simon Byabakama, we need a free and fair elections please. Free NRM rallies muzite muleke omusajja atambule. Twagala omusajja akube procession ye okuva gyavudde paka gyagenda okukoma. Kusegera ekintu ekyo okuva gyavudde paka gyagenda okukoma. Lwaki mumutangira? Lwaki bakandidate bonna mubaleke batambule? Gumanga NUP mujikiriza okuba procession. Lwaki NRM mujigaana? Lwaki mugoba abantu ba NRM mu bisaawe nimuleetera n'okukola AI photos? Omukulembeze w'eggwanga kumala emyaka 4 mumanyira avu gye tumuyinako. Okitegera ekintu ekyo mumanyira avu gye tumuyinako. So ebintu ebyo tubiveemu. NRM mulekera okukola ebintu ebyo. Uganda ebaagala mwe muyitawo unopposed. Naye ekibakozesa ebintu bya AI byebiki? Lwaki mukola ebintu ebyo? Mulowooza tuli basiru? Nkugambye komanda Kavuma nkulabye ngenda kujja twogere. Njagala nkugaye mu Uganda njagala otunulye ebifaananyi bino toddamu kusiriwazibwa. NRM terina gye yakubye lukuŋŋaana lw'amagezi terina. Nkugambye tunulye ebifaananyi ebyo bino bya NUP obiraba bitunuulire. Olaba abantu okuva kwasooka obalaba bulungi ne face zaabwe. Flag ozirengera paka eri okyaziraba flag ezo n'abantu obalengera abamu osobola identify ngeri mu distance gye bali. Nkugambye njagala otunuulye abayaaye bano tebamanyi ti generation yaffe